Mpuliriza omulungi, nkwaniriza mu katabo kaffe nketta mu bizinga. Empewo zimu eyatusalako olunaku luli lwe twali tugenda okutirimbulwa, munnange yali entuusizzaako ebisago ku kakongovule ebitansobozesa kubeera nga ntembetta okuva awo we nnali, era n'abamu ku bantu abaali banninaanye bo munnange baalusuulamu akaba. Nga nkubyekubye ku matu oluvannyuma lw'ebbanga eryantegeezebwa omusawo mbu lyali wakati wa myezi ng'ebiri ku ebiri kitundu, nakuba ku matu era bwe ntyo ekikanga bwe kyangwira oluvannyuma lw'okusoma mu mawulire nti nali nnoonyezebwa kyagenda kissuuka n'okuziimeera mu mmeeme yange, oluvannyuma nnyo bwe nakizuula nti oboolyawo abaali banoonya omukessi baali babiggyeemu enta. Lumu nakyali lwawwe, kojjaawe ne Ssiso olujjanjabi luli olwanfaako nga nkyali mu ddwaliro lw'abawi. Era ekiro ekyo twafunamu emboozi ey'akafubo. Wi bwe yasobola okututegeereza byonna ebyantuukako mu kaseera we bandekeraawo nga nkyayaziirana, n'oluvannyuma ennyo n'antegeeza nga bwe yali yeeraliikiridde ennyo ku lwange olw'embeera gye yali tamanyi nti oba ndidde engulo. Nkwaniriza mu kitundu kyaffe ekyokusatu eky'essuula yaffe ey'omusanvu nsalirwa ogw'okufa. Ng'atuuse ku lunaku lwe baali bagenda okutugalaŋŋalamya, yagamba nti ye yafiirako ddala entegeka yaabwe bwe yadobonkana. Baali bategese nti olwandigaayo akasonko nga ngweri, nga nambaala n'amaaso nga galaluka ng'afudde, nti nno tewandibaddewo amanya nga nkyalimu akalamu konna wadde omusawo eyali akebera emirambo. Obusonko obwo bwali bwakavumbula oyo omusawo gye twali eyali yeekansa mu by'eddagala n'okulongoosa, anti ng'amagezi gamwesera. N'ayongerako nti ne bwe nandivumbuddwa nga nkyalimu akateetera, baali baakumpeerezebwa mu ddwaliro gye nandisanze omusawo oli kojja wa Wi eyali akulira eddwaliro. Bwe bandintuusizzaayo nga bankuba empisa eyungulula akasonko nga nzira engulu. Namubuuza obanga sandikoleddwa bubi akasonko, ko ye nti, ddala kandikukoze bubi nnyo, sinakindi nga n'okuyitirayo oyitirayo. Era twamanya nga tukulundira mu nsiike ya Walumbe, naye nga tetulina kirala kyakukola okuggyako ekyo. Ko nze ate ekyandiddiridde, ko ye, tobimbuuza nange sibimanyi, kojja yekka ye yali abimanyi. Ye nnyabo nga kyakulungutana n'okukukuta nabyo, ng'oyinza n'okulowooza nti byakulya. Ffe mazima nga tatwesiga namu. Olaba yaŋŋaananga n'okujja okukulaba mbu nja kukuloopya amaaso. Ko nze, osanga yakulaba? Ye kwe kujjuuka nti, siya weepanke, nga ndabira wanno. Ebyo nga tubivuddeko, yagamba nti yali ali awo alindirira ekiduudu kyange ne zireeta empewo zimu nga yeesooza. Yadduka ne yeekukuma mu kitundu ekiggya eky'eddwaliro, era ng'ali eyo yawulira ng'ekizimbe kyekaaka era kikunkumuka ng'ekitengwa musisi. Okutemya n'okuzibula ng'ekitundu eky'oludda lw'eddwaliro ekikadde kiri ku ttaka kibuutikiriddemu omusawo, abajjanjabi n'abalwadde. Namanya ng'ofudde era ne nkaabamu. Mu keetawula akaddirira nakolanga naye nga simanyi ddala bye nkola, anti eddwaliro lyonna nga libunye bataawa n'abakaaba abaali bagalamizibbwa ku ndiri ne wansi. Ng'emirimu giwewuseeko olw'abasawo n'abajjanjabi abaali baleeteddwa okutudduukirira, kojja yansaba muwerekereko ew'omukugu gye yali atwala omusawo n'omujjanjabi abaali obubi ennyo, era ng'omukugu yekka y'anaasobola okubakolako, ate nga ye ewaabwe n'embuyaga yali ebatalizza. Ekyaŋŋaana okusikattira kojja bwe yansaba okumuwerekera, newankubadde nga nali njoya busera,
lwakubanga nali saagala kuwulira nga bw'ofudde, gy'ofiiridde n'engeri gy'ofuddemu. Yayongera nti teyamanya nga ndi mu mmotoka okutuusa lwe baatuggyamu emabega gye twali tubikkiddwa nga batutwala mu ddongoosezo. Olwamala okulongoosa omusawo bazzaawo nze era nga wiiya abayamba. Mbu naye ng'obukoowu bwe yali awulira okusooka nga bwonna bugenze. Ye yalowooza nti eby'okunkyusa mu ndabika baali baabiteesa dda kubanga engeri gye baabikolamu ng'eragira ddala nti tebaguddeeko kigwe. Bwe baamala okunnongoosa era n'omujjanjabi, yajja n'ampita okutuusa lwe nadda engulu nti era abasawo balowooza nti obusungu bwasumattuka gye nali mbujeejeese ne mbumira. Bwe tutyo ne tubeera nga tufundikedde essula yaffe ey'omusanvu. Nzikiriza tweyongereyo mu ssuula ey'omunaana n'omutwe ogugamba nnyingizibwa mu ggye ly'enjolinjo. Bwe yava ku ebyo n'antegeeza nga bwe baali bateesezza era bantegekedde nnyingire mu ggye ly'enjolinjo ndyoke nzibire eddala obuwufu bwange, era nti omusawo gye twali nfa bulago wa kkojja wa eyali ow'okumpa ebbaluwa ey'okunsemba. Nayaniriza nnyo ekirowoozo kino ekyali kijja okunnyamba mu bintu bingi. Tugenda okutunula ku muleeganjuba ng'obudde bunaatera na kukya. Bwe tutyo twevumbika mu buliri bwaffe era olwali okuwujjaalako tuti nga bukya. Nga bagenda era mbasiibula ne bazannya abasawo olw'ebyo bye baali bankoledde, anti nga bo nali nabeebazizza dda. Waayitawo ennaku mbale ne mpeebwa ebbaluwa entwala mu ggye. Nasiibula abammanyi ne ŋŋenda nninnya bbaasi eyali ey'okuntuusa gye nali ndaga. Nga ntuuseeyo nayingizibwa butereevu mu ggye era enkeera twatandika okutendekebwa. Nasooka kwerigowaza ng'atabangako mu ggye era ne bantuntuza nnyo, naye bwe baavumbula nga ntoola siri nnyo mwetugguba ne nkuzibwa mangu. Tewaaliwo nnyo bijja gye ndi mu kuyigirizibwa kwaffe, kyokka nzijukirayo ebintu bibiri ebyantuukako nga tuli mu kaweefube w'okubangulwa era ebyannyumira. Omanyi twerwazanga nnyo emigongo tuleme kukola mirimu, naye olwali olwo nabo nga bagatusalira. Baatutegeerezaawo ggulo limu ng'omukugu mu by'emigongo bwe yali ajja okutukebera enkeera, era twasula bulindaala nga tutetenkanya era tujingajinga bye tunaajwetekawo. Ku maliiri baatusimba olunyiriri olw'ekolongovu ne tulinda omuganga ajja atusawule. Ng'atuuse n'ekintu kye yajja akwekwesa, baatulagira okusowotola ku bbombo zaffe mu tankane, n'oluvannyuma baatuweerera ebizigo ku bikugunyu n'omugongo. Omuganga yeekonga n'ebyuma ng'akeberera ddala munnaffe eyali ku mutwe gw'olunyiriri. Omanyi nze nali waakusatu okuva ku ye. Bw'atyo ng'amaze okwejingajinga, ekyandibadde ng'okuwa omulwadde eddagala yawamatula paasi mu kisanduuko n'agimusiika ku bikugunyu. Era eyali omulwadde ennyo yagugumuka n'adduka ng'aliko ebiwalala ate nga bw'awuwuggana. Era n'eyali anziriridde n'akolebwa bw'atyo, naye n'agenda ng'apaapaala, ayomba ate bw'ayita omusawo omutemu. Omusawo bw'antuukako ne neebuuza ekigenda okunsiyisa paasi ng'ate siri mulwadde nga sikiraba. Kyennava mmaanyuuka emisinde gy'otalabanga. Bannange baalaba nze nsazeewo ga kudduka nga nabo bassa okwo, ate munnange waasigalawo n'omu. Okuva olwo tetwaddayo kwesinzasinza migongo nga tetulina gaweebwa ddagala lya kubabirirwa paasi. Lumu nagendera ku kagaali okukyalako ewa munywanyi wange eyali mu kuwummulako, kyokka ng'ekkubo erituukayo liyita mu kalungu ate nga jjagu eri omwefuuwa malenge. Nga ntuuseeyo emboozi yagwa amakerenda era okugenda okujjukira nti ndi wa kuddayo ng'obudde bwewerekedde dda.
nali nteekwa okuddayo kubanga ng'olukusa nafunye lwa lunaku lumu. Bwe ntyo nasiba ku kagaali mayunju wange gwe baali bampadde ne nkasotta nga nkawuluguma kadda mu lusiisira. Ampuliriza omulungi, mayunju guba munyonyi mu lulimi olufuutifuuti. Mayunju guba munyonyi. Tugende maaso. Mayunju yansobera. Eri yonna mu byalo twajjanga tanyega, naye olwali okuyingirira tutya akalungu nankola ekikolobero. Buli ggaali lwe yagwanga mu kasirikko n'akoolyakoolya n'awowoggana, n'abaaluuka ng'akwatiddwa akasolo entwingiri. Nava ku kagaali omutwe ne nguweetera mu kiwawaatiro nga ndowooza nti nno lwanaasirika. Wanno yankongooza bigere. Olwali okukadda ku ddiba ng'atandika kutolotooma, n'ekyaddirira kugugumuka na kukoolyakoolya, olwo nno nga n'omutwe agusowottoddeyo. Nabuuka ku kagaali, mayunju ne mmusalako ne mmutonera akalungu nga ntya nti ajja kumpendulirako jjagwa. Namuleka akoolyakoolya nga neewenya, yogaayoga mu lusiisira gye natuuka nga mpejja wejja n'obudde nga buzibye. Bwe nanyumizaako bannange nga bwe gubadde ne bansekerera nnyo olw'okutiitiirira obwereere. Waayitawo ennaku ntono, mukama waffe yali atukulira n'atutegeeza nga bwe yali afunye ebbaluwa okuva mu kitebe ekikulu eky'amagye nga weetaagibwawo bannakyewa ab'okugenda okuketta mu bizinga by'eggengere eyali ebyama ebyali beetaagibwa okusomolwayo. Essanyu katale enjulize mu nkwawa. Gw'ate ng'ezirigwa obulungi balindagandage. Nali ndeetereddwa kuketta ggengere. Wuuyo ebembi n'ensuulibwa njolinjo. Naye laba ate Lugaba kye najjira bwe yali akinsudde mu ngalo. Wamma ggwe ozaayisanga. Kino kyali tekisaalidde mu ntamu era nga ne kye nasabiriranga embazzi kibuyaga asindudde. Namalirira okugenda ne munnange bwe twali twewaddeyo. Eky'omukisa omulungi nali seetaga kugunjulwa buto mu bikwata ku ggengere okuggyako okuzigula n'okuwawulako ebyo ebyali bifumye. Namanya akabi ke nali neesuddemu bwe kaalinga gambalagala obugulumivu, kubanga nali mpuliddeko nti Abajapaani baali bateekateeka okulumba n'okuvumbagira njolinjo nga Amerika ne Bungereza tebannatuukayo kusinziira okwo kuwamba ggengere. Abajapaani mwe baali basimbye amakanda era bakajjalidde ate nga basudde enkessi wonna zivumbalira abeekwekkwesi babalabe. Twatuuka mu ggengere kiro era obudde olwamuzuulamu nga twawukana nga buli omu asigala ku lulwe. Bwe ntyo nze nga mmaze ennaku nga 10 mu ggengere, nava gye nali neewogomye ŋŋendeko mu katale nga ndowooza nti osanga nnondererayo ku byama bye nali nnoonya. Naye embandi eyo nga n'akatale kali kumpi n'okwabuka nga zireese abakwasi b'omusolo. Baatugwamu era ffe abamu ne tugombwamu obwala. Twakulubbizibwa ne tusimbibwa mu maaso g'omufuzi eyansalira okusingibwa emisango 2, ogw'obwakireerese n'ogw'obutawa musolo. Weewaawo nandiyinzizza okutwalibwa gye nnali nsula ne nzigyayo emisingo egyandinejjeerezza oba wadde okugiragiriza, naye nga bwe nkola ekimu ku ebyo mba gye nnali nsula mbatunze singa nga nvumbulwa nti ndi mukessi. Naguma musajjawo ne ntwalibwa nkolesse essolo era ntuntuzibwe ku luguudo olwali lutemebwa. Nali sitegese era siteeseteese kutandika bukessi bwange mu ngeri ng'eno, naye nga bwe kiri nti obukessi mweso gy'oba osenvuza era weesiga bwe bagitta ng'ositula nkaaga ate oluusi n'ekyeso n'okitemerayo, ne ku lwange bwe gwali. Nga ntuuse ku mulimu neekwanira emikwano mingi era nasobola okunojjola n'okukuŋŋaanya ebyamanjolo mu lukunkumuli lw'enfaafa y'ebigambo bye bannyumizanga n'ebyabasimattukanga nga batavujjana bakombye ku magengere, n'okufuuwa ku mugwabi ebyatuweebwanga kumpi buli lwaggulo nga tunnyuse ate nga n'ebyange mbibatonera. Bwe ntyo
ne mmanya amaterekero g'emmere, amafuta n'ebyokulwanyisa gye byali. Gattako emyalo, ensisira z'abajaasi, ekisaawe ky'ennyonyi ekyali kibangwa, ebibondo by'obwato obwakuumanga olubalama ne katoola w'ebintu ebirala. Ampuliriza omulungi, bagamba enswaswa eteeyanula yekola eddiba ly'engalabi, so nga n'ekita ekitava ku ssengejjero kifuuka wankindo. Nzikiriza wamma nsotye nange ndabe nga neetegula ngende nfunaako okuzzaako eri omumwa. Tujja kutandikira awo Mugaba bw'anaaba akkiriza akuume atakuumira mpeera.